Akatambi kolaba ku screen yo eddakiika eno mukwano gwange eno yendeetebwa ya munnakibiina ki NUP Honorable Muwanga Kivumbi soko olabe security abasajja wano badde bamuleese mu mmotoka ebadde enzirugavu tibitibi ate nabo nga bambadde biddugavu ekitenkanika bw'atyo n'agibwayo naye ng'aliko amuli emabega abasajja babadde bamuli buli side. Njagala otunuulire, njagala nsooke nkulaga security ebadde ku Honorable Muwanga Kivumbi bwe batuuka wano emabega waliwo bannamawulire abazze nga badduka. Tunuulire abasirikale kye bakoze, labayo enkyuka gye bakyuse bonna ne batandika omwebulungulula. Waliwo bannamawulire abazze nga baduma emabega, then Honorable abasirikale ne bamwongerako okumwebulungula n'okubeera nti security baginyweza ekitenkanika. Abasajja abawanvu n'abampi ababadde bambadde mu ngeri nga tosobola kuba nti olaba yadde face yaabwe oba okubatunulako engeri gye babadde bafaanana wabula nga babagalidde emmundu. Kati yeno no Honorable Muwanga Kivumbi engeri gyatuusiddwamuko emmotoka ez'enjawulo ezibaddewo mukwano gwange ez'ebyokwerinda olunaku olwaleero. Honorable Muwanga Kivumbi alabiddwako oba aleeteddwa mu kooti ennaku z'omwezi 23 January omwaka 2026. In fact, Honorable Muwanga Kivumbi aleeteddwa ssaawa zibadde 9 zibadde ssaawa 9 n'eddakiika 7. Yes, zibadde ssaawa 9 n'eddakiika 7. Honorable Muwanga Kivumbi n'atuusibwa ku kooti. Wali okubeera nti bamuwozesa ku misango. In fact, leero tekuba kuwozesa. Kubeera kumentioninga misango oba kooti ejja kubeera nti emubuulira emisango egimuvunaanibwa. Olw'ensonga bw'oba ojjukira bulungi poliisi we yabuuziddwa olunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 22 lwaki Honorable Muwanga Kivumbi yabadde akwatiddwa. Kye basobodde okuba nti batubuulirako kyekyokubeera nga yakwatibwa ku misango egyekuusa bagambye incidents of political violence in Butambala district, nti ebimu ku bintu ebyatuuka e Butambala ebyali ebyebufuzi mu kulonda okwo okwaliwo okakana ng'abantu bafudde, abayiye omusaayi baguyye era bavuddewo n'ebisago bavuddewo nabyo, nga ne mu maka ga Honorable Muwanga Kivumbi abaakubwa amasasi baawerera ddala era abaafa kisuubirwa nti baali 10 okutwaliza awamu. So egimu ku misango egyo gye gyandiba nti gyakwasiza Honorable. Olw'ensonga police teyabadde conclusive, yagambye bugambi nti emisango egyekuusa ku political violence yali e Butambala. Honorable bamuleese mu bukuumi obw'ekika ekya waggulu. Kugambye security ebadde ku kooti ebadde y'amaanyi nnyo, olw'ensonga nti abadde akumibwa abasirikale abo abajjat gye bayita Joint Anti-Terrorism Unit be bamubaddeko era ng'obukuumi bubadde bwa waggulu. Kati nno njagala okutegeeza nti Honorable Muwanga Kivumbi olutuusiddwa mu kooti asabye kooti emukkirize emuwe at least akadde asooka ayogere ne bannamateeka be, then wamaliza okwogera ne bannamateeka be then kooti egenda kubanga resuminga. So omulamuzi ow'ekitiibwa the Chief Magistrate muwadde omukisa guno oba akkiriza okusaba kwe, amukkiriza era oluvannyuma ne bamukkiriza asobole okubeera nga ayogerezeganya ne balooya be, then awo kooti neewummuzibwa, omulamuzi awummuza kooti okumala essaawa nnamba. So tugenda kubanga tulindirira biki ebigenda okubanga bivaayo. Obula njagala okujjukiza nti wakati nga Honorable Muwanga Kivumbi aleeteddwa, ono abeera akola omuwendo gw'aba Deputy President basatu abakyakwatiddwa okuli omukyala Jolen Kamushabe erinnya ndi pronounce si bulungi, then n'omukyala Mama Lina Zedriga naye ali munda, then n'omukulu Honorable Muwanga Kivumbi aleeteddwa ku kooti. Tulindiridde kulaba misango gigenda kubanga gimusomerwa era ku YouTube channel ene yagaliwo tugenda kubanga information yonna nga bwekyeyongera tugireeta. So nabwe kityo meanwhile ewa Honorable Muwanga Kivumbi nga tusoose ne tuvaayo ekifaananyi kyolaba ku screen kya mukulu Honorable
omukulu embeera mwabadde tebadde nnyangu n'akamu. Ojja kujjukira nti Kooti Kalungu oba mu kalulu aka Kalungu West yabadde esazeewo okulonda oba okubala obululu kuddibwemu. Wabula oluvannyuma lwa Kooti okusinkana nga obubokisi 6 bwe babadde baleese okuddamu okubanga babala akalulu ka Honorable Sewungu ng'obubokisi already baabuggyeko siiru zaabwo ng'ate tebulina mu box oba ballot box entuufu eziri original nga baabutataganyiza. Kooti egambye nti kati akalulu tekaddamu kubalibwa. The court has halted the Kalungu West vote recount. Gwe kyolina okuba nti omanya mukwano gwange. Kati Honorable Sewungu essaawa zino okusagambiza kwaliko simanyi. Kati mukadde kamwe we tuba tuvuddewo. Ku screen omulamuzi gw'olaba ye mulamuzi ow'ekitiibwa owa Kooti y'e Masaka, His Worship Herbert Asiimwe. Olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 23 January omwaka 2026 ojja kujjukira nga tuvudde wa Honorable Sewungu ate ne side eno omukulu gw'olaba ku screen Honorable Vincent Bamulangaki Sempija ali ku mukono guno ogwa kkono ogutandika eno. Ojja kujjukira yateekayo omusango ng'ayagala obululu bwa Kalungu East kati era tubadde Kalungu West. Obululu bwa Kalungu East buddibwe mbubalibwe. Gayo yayambadde mask ye Honorable Yusufu Kiruruta Nkeretanyi eyawangudde akalulu. Kati nno naye bamukubye mu Kooti nga baagala omulamuzi asalewo. So omwezi guno ogw'ennaku z'omwezi 27 omulamuzi lwalaze nga lwajja okuwa ennamula ye ku musango ogwo gwateekebwayo Honorable Vincent Bamulangaki. Bano mukadde kambwe tuvaayo mwana mwala amanyiddwa nga Nina Akankunda oba Nina Rose akyagaanya okukkiriza ebyava mu kulonda era ng'agamba nti ye mulonde omutuufu gwe baalonda agwanidde. Newankubadde ng'ekifo teyakwata kisooka newankubadde ekyokubiri agamba nti ebyagenda mu maaso tosobola kuba nti obyesigamako kubeera ng'omuplaying out n'okulaga nti teyawangula. So Nina Rose mbadde mulinako kowano. Let us have Nina Rose nga nnyonnyola ku byonna ebya happeninga wali side ze Sembabule. Ojja kujjukira yali yeesimbyewo nga woman MP. Yes. Amanya nze Nina Kankunda omubaka omukyalo wa Sembabule district omulonde. Njagala kwebaza bana Sembabule ekyensusso. Ng'omubaka wammwe omukyala ndi musiimu olw'okumpa obululu mu bungi. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza bana Uganda mwenna kuvaayo ne mwenyigira mu kulonda 2026. Naye nga Sembabule nga bwe mugimanyi kyasangibwa nga ab'okwerinda be beenyigidde mu kulonda okusinga abantu. Era ebitundu ebyenjawulo e Sembabule bo abantu tebaalonda. Ng'oggyeko drone ez'enjawulo okujja nga zipiikinga buli agent waffe kuva ku president level kudda ku area MP. Erw'emiyaga wo boxi zajja zijjudde ng'olwedde entiikinge. Era abantu b'erw'emiyaga bo tebaalondako yadde. Kuli tekwali kulonda wabula. That is Nina Akankunda. Amuyite Nina Rose for you. Kale eyo nno tujja kubanga tuvaayo. But Nina Rose ne gyebuli eno tannakkiriza nti baamukuba akalulu. In fact gye buvuddeko namulabeko ku social media nga nnyonnyola nti wajja kubaawo re-election. Nina Rose akyalina essuubi nti afazaali bayinza okuddamu akalulu okukaddamu bwe katalijirya. So tusobola kubanga tulindirira bulindirizi. Kale ewe tubanga tuvuddeyo agoberera abakulembeze b'ensi yonna osobola okubanga omanya ekifaananyi kino ky'abakulembeze eki. Ekifaananyi kino kirimu omukulembeze akulira oba president w'eggwanga lya Russia omukulu amanyiddwa nga Vladimir Putin oba bangi mumuyita Putin. Putin wano nno gye buvuddeko kifaananyi kikadde bwe yali nga yeesikako mukono ne President Yoweri Kaguta Museveni ow'eggwanga lya Uganda.
olunaku olwaleero nga nakusoma mwezi 23 January omwaka 2026 president wa Russia Vladimir Putin avuddeyo n'ayozaayoza president Yoweri Kaguta Museveni olw'okubeera nti yazzeemu okubanga alondebwa. Era president wa Russia ono agambye nti wakwongera okubanga akolagana ne Uganda wamu ne president Museveni nga ye akulira eggwanga lino. Era agamba nti wakwongera okuba nti anyweza enkolagana y'eggwanga lya Russia n'eggwanga lya Uganda. Bw'obanga otunuulidde obubaka buno obwavunuddwa okuva mu lulimi Olurussia, baba boogera lulimi ki osobola okuba nga oteeka mu comment section. Ng'era obubaka buno bwaderivalingiddwa embase ya the embassy of Uganda in Moscow. Embassy ya Uganda eri mu Moscow, eri mu ggwanga eryo. Gye batadde obubaka buno president gye yatadde obubaka bwe president wa Russia okakana nga obubaka butuuse eri eggwanga lya Uganda. In fact omukulu alina engeri gye yawandiisemu ebbankaluwa eyo ojja kunoginonyako ku mutimbagano. Yawandiise n'agamba, Dear Mr. Museveni, please accept a sincere congratulations on the occasion of your re-election as the President of the Republic of Uganda. Amugamba nti Dear Mwami Museveni, sebo tukusaba okkirize okubeera nga tukuyozaayoza okubanga watuuse ku kkula eri okuddamu okubeera nga olondebwa nga president ow'eggwanga nnyaffe Uganda. Nsi ye teba nnyaffe ye president wa Russia. Russian-Uganda relations have traditionally been of friendly nature. It is my hope that your activities as head of state will further contribute to the development of mutually beneficial bilateral cooperation in various fields. Nagamba nti enkolagana ya Russia ne Uganda ebadde ya mukwano of friendly nature. Nagamba it is my hope. Ka president wa Russia nagamba nti asuubira nti emirimu gya president Museveni ng'omukulembeze w'eggwanga gijja kwongera okutuusa okusitula n'okwongera okumyumyula enkolagana ennungi wakati w'eggwanga lya nyaffe Uganda omu n'eggwanga erya Russia. Amaliriza ng'agamba nti I wish you success as well as good health and well-being. Respectfully yours. Namugamba nti nkwagaliza okubeera nti obeera successful oba okulaakulana oba ofunamu success ennungi, ate era mukadde ke kamu n'amwagaliza obulamu obulungi n'okubeera obulungi. Bubaka bwa president wa Russia ng'abuweereza owakuno president Yoweri Kaguta Tibwabulwa Museveni eyakalondebwa nate ku bitundu 71 ku buli 100 naddamu okuba nti yeddiza obukulembeze obw'eggwanga nyaffe Uganda. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo. Babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde
ng'olaba langi yakyo efaanana si bulungi. Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange. Erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo. Buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo. Era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.